Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtebananga bagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera guchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba naffe onaye agamba atya okay kweli. Hello, nze bampita mukujja wa Beat FM program sisimuka tuli mundu besakasera kaduwangambye kubireko. Ejeba eko mwami mukunja. Kale sebo nawe jebale. Yes sebo. Sebo chemba denja gala. Nyina mukyala wange. Bamuyita Rosa. Mukyala wange mbeera naye. Naye omukyala nategeddeko nti ali lubuto. Olubuto luyinga mu myezi 2 oba 3. Naye omukyala takiŋŋambangako wadde. Abinkweka. Alimbadde njagala kumanya. Kituufu olubuto lwange oba si lwange. Mbadde njagala omulobese. Manya amazima olubuto lwange oba si lwange. Nawe luba si lwange lwani. Kakati naye lwaki abikukweka? Kwangi sebo. Lwaki abikweka? Simanyi nange bintabudde binsusseeko era simanyi. Okay. Gw'onaayogerako naye? Kale, beerako ku simu tovaako. Kale sebo. Mbere fama chita buli ky'omuziki ku 96.3 program sisimuka katulabe. Hello? Lozi. Wandi sebo. Jebale. Kale sebo nawe jebale ko sebo. Nze ndi dokita eno mu critical hospital. Critical hospital. Critical hospital. Ndi dokita. Ate buzibuki. Bino byenjagala wali w'abantu. Mbadde sinnazuukuka. Omwami we yaleeta susu wo eno ku critical hospital. Yaleeta ki? Susu wange ng'ate amwagaza ati. Anti yali ayagala kebera olubuto lw'olina lwa myezi emeka lulwe si lulwe. Era kakati gwe dokita otandika otya okukebera susu w'omuntu nga taliiwo. Ate susu yeetagisa kubaawo ye yayoola muyoola ewe wamuteeka n'amuleeta. Gye wakeberanga Uganda bitya? Susu yagaana okukwatagana. Ngate agaana ate okukwatagana. Susu nze olubuto olw'emmanyi lwennina olubuto lulwe. Anti kati susu we tumugatta ne susu wo tulabe nga bikola kye bayita ne tojja bitegeera naye byagaanye okukwatagana. Musawo. Kirabika nti omusajja ayagala kwegaana buvunaanyizibwa bwa lubuto abaana ge ngenda kuzaala. Ate atya? Lwaki akebera susu omwana wuwe lwaki aneekengera kyagamba amanyi nti nirenda nabaliga omwana atamwekakasa nti wuwe ebikola byateekakasa. Ye olubuto lwani? Olubuto lulwe kuba ayagala nze. Ate olubuto luli mu nze mukazi we. Anti susu yagaanye okukwatagana.
because tunawe yagira mukadde oba sityo ng'ayiseeko empewo nze nsobola okuddamu nemba wa susu neddamu n'okebera susu asobola okuddamu n'akwatagana. Nkugambye tukebedde aganya okukwatagana. Musawo nze nsobola okuddamu obba wa susu omupya kubanga oyo susu kiragise yali mukadde. Naye nga muli weekakasa olubuto lulwe? Iye olubuto lulwe. Se munnaye ndabanga olutali. Olubuto lulwe musawo making sure nti nno susu oyo akwatagana. Olubuto lw'oyo musajja woba oli muzadde musawo lumu nali nva ku mulimu okukola muno omwenkomerawo ekiro muyaye n'agenda ankuba panti tamanya kumbe yali ayagala kunkwata mu kunkwata wayita bbanga ati ningenda okulaba nga ndi lubuto nga te sirina we nyinza bigamba musajja. Lwaki tewamugamba? Musawo natyamu awo nga sirina ngeri gye nnenda biterya nagende bitegera nga nange luwezezza omwezi. Bannange nga walaba nayaba musawo munnange nze wonnali natya ng'oba oli awo nga nyinza bimugamba nankyawo tegeera musawo fubanga woosobola okwasaganya essusu oyo basobole olabirira omwana wange sirina gye ŋŋenda muzza kubanga nekitawo ekituufu omutuufu amazima simumanyi. Bannange kubanga woosobola nkwegayiridde musawo okwasaganya essusu kati gwe tewakuba nduulu osusu kirabika yali mukadde kuwa kubanga kyemanyi owe yamukuwa akyali mupya sikyo. Kakati mugambe susu owange yali mukadde kijja kwetaagisaayo omupya. Ale nnyabo kati tulabe wanajja okunsiba okuŋŋamba nti twetaaga susu omupya andeete mu ddwaliro abisadde okutya obuvunaanyizibwa. Kyokola susu oyo akola atya susu wange nga tamanyi embu eyo. Keketiko spito bagiyita kulitiko esangibwawo ewesangibwawo bitabo luwandike mweri muyinza okuba yagiyise katiko ate obyonoonya nendobesa ensuseeko honalebo bino bitulekere byakususse honalebo akobye esimu agambye naye omukazi lwaki bwaba bamukutte tambuulira tekuba musango gwe bamurepinze burepinzi. Omusajja kyangu nnyo ekyokugamba nti lwaki toyogera nga bakukabasanyizza naye ekyo ekintu ekyasinza okuba ekyobuswavu. Andi kakati buulirako omwami okati ofunye eryamugema olisirikidde bakurepinga kati wombuulira ku last moment manya nti olukwe walulimu lwaki ombuulira ku last moment. Wali alabyeyo omuntu asobola okuba mu lukwe olw'omutulugunya bwongambako kintu kimpa n'amaanyi ogamba ku leediyo ninanga nti omuntu yakwata mukazi wange jangu oleta obuyambi. Abasimusi mwebale kutuweereza Jamile Entebe kyokka muku mulimu abantu beulobesa neŋŋamba oba nabo oba bufuta oba butasomaako oba kwegamanga sibitegeera mbu critical hospital kyokka Mukama Katonda wange ne tests nazo zinsesezza ze mwakola Dr. Muku gwosinga naye oyo omukyala alimba tebakwata mukwate ayinayo omusajja we ow'ebbali nga bakutte lwaki toyogera ye era ddala waba yasomako emergency pills n'atamanya gye ziri mugenda olaba ndi lubuto wabula abantu bayaaye wamma gobagoba embweyo. Ntumiddeko Kapiteeni Nsimbi Meya to be Eruwero, Kansala Sekulu Amajanja, Mami ni Mulongo Kansala to be Nakaseta, Mami Eri Alule Kansala to be Nakazimijinje, Mama Halat kujoine Entebbe Mayisenga, Mama Viani Munkonge, Jaja Diva atunge Chalani Ebusisi, ne Teacher Maria Kusavio. Julia Mpere, I'm missing you. Mukunja. Wanji sebo. Sebo bali kubereza. Dale sebo. Nakachwa gamba kina moti. Tuli bulungi. Omukama bampera omukisa mutuweereza bulungi nnyo. Amina. Ababeerijjirako Omukama Katonda bafule ebisimula mu basimulizeeko ebigere. Butereevu. Ono munywanyi wo bakikakase pulezidenti wa tuli bumukola mu Uganda. Ne sebo. Sebo ekibiina ekigatta abakubi b'amasimu ku TV ne ku leediyo. Mukasa Alonzi yasaba tumi. Mwe muliko. Kakati abasajja tulina kwetereza kubanga abakazi bafuuse bayaafe kubanga tuwulira mbu simanyi funa susu omupya ate omukwataganye olabye obuyaayi obulyawo abasajja twetereze nze bakikakase webale nnyo bakikakase. Alo Mzee Mukunja. Wanji sebo.
we bali kweza taata kale sebo senga nakatwanga msizaako taata senga nakatwa abakazi bawulidde akati neza amagezi gempo omusajja kasita kitegedde nti mukazi we bakwata mukwata akuze olubuto olwo anaddamu n'amuzaire omwana owe kansala gino abawuliza baagala nnyo kale esawo mukunja yesebo webale kutuweereza wa Sweet Hospital Hospital nze mulugwe Emma ekijumba koki mugombola y'e Rwanda naye Mr. Mukunja abakyala obalaba yasoose kwewakana singa yatandise namulamu anakkirizamu omusajja n'amanya ekituufu naye kati yabyegaana kati asaba buyambi omusajja atalabira olubuto olutayiruwe n'omusajja nze mulugwe Emma webale nnyo mulugwe Emma omuko wangi sebo webale tuweereza omukoddomi kale sebo nakakyankulamusiza n'amooti kale afe bwetyo nasimukanga bulijjo Robert omusuubuzi omutekyusa naye omukyalo oyo bannaye kyendabye mu mwezi muzibu omusajja amuveeko olubuto alwesonyiwe amwesonyiwe amwesonyiire ddala ng'embwa bwe yava ku nseko webale mukunja wangi webale weerezebwa n'obuganda esebo ono bamuyita wizani ate promota omumiminusa nakaja ku mimbi omukola aliko atavaako ku biiti kati kangende ku ndobezo naye banaye mukunja yachokera n'okunona omusulu ogwo munnanga ate ngwagazaaki kubanga ebyaddala ono y'omuti ono bambi naye amagezi gemuwa bambi ya omukazi bamugobe talina kyakukola alayinza kulunda baabana gyataliye webale ekikatireketeyo enikikute omuliro